Ku bbalaza ya weekend abakulira ekibiina ky'NUP bafulumya olukalala lw'abagenda okukwatira ekibiina bendera ku bifo by'obubaka Paalamenti okwetooloola eggwanga. Wabula abamu ku babaka bali mu Paalamenti basuuliddwa ettale ne batabwebwa kaadi. Mu basuuliddwa mu mubadde omubaka wa Busiro East Medal Lubega Segona nga kaadi yaweereddwa mmeeya w'Ekyengera Town Council Mathias Walukaga. Kino kyatabudde Segona bamukkiriza era asisinkanye abakulembeze okuva amagombola agakola Busiro East okubeebuuza ku kyabazaako. Ensinga ne badde mu maka agasangibwa Nakasozi Buddo mwasinzidde okuwanukula abazi bamubuuza kyakoledde ekibiina ky'NUP mu kyanga Kyingira. Nakulabwe nti nasimanyi kulangira bennyambye n'abo bengabanyeeko nabo ebyange. Ategeeza nti enfuna zonna ziba zibagalira Kyagulanyi yazaamu gyekosa n'okulwanirira bannakibiina alabira bakwatiddwa. Era bangi abasibiddwa olw'akakoofiira ako okufuba kwange kubaddewo okubafulumya amakomera. Neenyumiriza nti mubo mulimu ne Pulezidenti w'ekibiina kyange ekya National Unity Platform. Segona anukudde abagamba nti Mukodo n'ategeeza nti bingi byazaakola. Muno waliwo abantu bennyambyeko. Njegenda mu maaso n'okuyamba abantu nga seemulisa mu kamera. Wano Asisi alangirira mutongole nti avudde mu kibiina ekye-NUP ng'agenda kwesimbawo ku lulwe umbrella bagikubyemu ebituli bagenda kutoba. Bwe bagiwadde agenda kutoba. Kaakati ekiragiro kyammwe ekiŋŋamba nti tulumbe ground nkikkiriza. N'abakulembeze b'ekibiina ky'NUP mu Katika mu South bakuŋŋaanidde Kanyanda makulu bitale bemugunya ku ngeri kadi y'ekibiina yagabiddwa mu kifo ky'omubaka ewa Katika mu South nga bakulembeddwa mu Kansala Deborah Namulinde Kaweesa Muhammad n'abalala bategeezezza nga bebewunyizza engabo ya kaadi ng'ate omubaka abadde takoze kimala. Tukakatsa bulungi nnyo nti mu bonna ababadde bavuganya ku kaadi ya NUP ku kifo eky'obwa Member of Parliament Kintu Michael yabadde atsenga ground. Ebyaddala kyatagadde mu ngaba ya kaadi oddemu nnyike Katikamu emyaka emirala 5. Emyaka 5 tubadde tetumulaba wabula nga wangalya nnyo ku kitebe tumulaba ku mawulire ne mu bantu nga talina kyatuyambye. Nze omu ku basibe Kintu Michael bawolereza nakati ku lwakibba ttaka. Teyeganyangako olunaku na lumu kujja mu kkooti ku lwa muntu we Makulubita. Tumukubira omulanga President Kyagulanyi addeyo abuuze asabiriza ati sezasooka okufuluma. Friday mwami Kintu yali ku list. Setumayi byakyuka bitya abaani ababikyusira ye kyemmayi fayiro zaalina ziri mwami Kintu Michael. Nga g'amazima katubeere mu kitundu mwennyini mwazaalibwa tasobola kuwangula kitundu ekyo. Naye Kintu Michael omuntu w'abantu munnamateeka omukuukuutivu ate abadde ku ground omusajja yeesobola. Mwakoze mulimba muleke nammwe mulimba. Kintu Michael taggwamu maanyi weetuli tugenda kuyimirira naye singa ekitebe tekikyusizza biki bye kyasazeewo. Mu kitundu kino kaadi yaweereddwa omubaka abaddeyo Kirumira Lukalidde ng'abadde atunka ne munnamateeka Michael Kintu. Era ndi mweteefuteefu okulekulira emirimu gyange ejja kuba nga ndina abakunzi wa National Unity Platform mu Nnyimbwa mpagire Kintu Michael. Mukama waffe bw'ofuna eno message tukusaba komawo independent ffe tuli bamalirivu okubeera emabegawo. Ffe tugenda kulonda tetugenda kulonda kibiina tugenda kulonda maanyi g'abantu. Bano basabye wakiri munnamateeka Kintu yeesimbyewo ku lulwe nga naye bwe tumutuukiridde akubiriza abalonze babeere bakkakkamu. Nze nkubiriza bannakatika mu South babeere bakkakkamu ekyokunsaba neesimbewo ku independent katubeere ne consultative meeting. Ndi musajja simple man omukulembeze atali munnabyabufuzi wabula simple leader. Ne basentebe byalo n'abatuuze okuva mu Gombola yeekayempe bavudde mu mbeera ne bagumba mu makwebaza Dr. Roy Semboga nga bawakanya ekyakoleddwa ekibiina ky'NUP ekyokuleeta Fred Nyanzi gwe bagamba nti si weekawempe. Ebyo ebyavuddeyo yagenda okutakola emudugavu ffe n'abannakawempe South tugamba Dr. Roy yensonga. Mukama waffe azzenga ati tugamba Dunye. Never be loyal to any political party. Never be loyal to any politician. But be loyal to the idea.
unity and the cause of Uganda. abakulembedde Amaludi Ssekirime ssente wa St Francis Zone wamu n'abatuuze babaze ekiwanuka Kisabassembuga abadde avuganya ne Fred Nyanza avuganye kuba Namunigina asobole okubakulembera. Tubuli abakyamaanyi basatu bw'aba abamanyi Nyanzi tugenda kuwa akalulu tukyalina obulumi bungi kubanga batwetya akasaki batwetedde Nyanzi. Naye wemwe Gomba oli mu kipangisa wazze kupangisa olw'okuba oyagala tukulonde.